Kabwa mama amongo Nnalongo okukyalo kuno baneza mu kusaba omulimu gw'okumala abalongo ebigambo mbina mu bujjuvu era byebinjogezaako yenze PA nza consideringa onoyita toyita byebinjogezaako ku kyalo kuno nti omusajja omukulu ajjata ku TV n'amokkola kati mbadde nsaba nkifunemukko oyo kikole museera era abawulira nga temunjagala kaseera mumpagire okole zogende oba kambututereyo nyinza ogenda okumokkola ku mukolo gwa speaker ne batampa kakadde Anet Among Magogo Nnalongo naye Katonda nno bwaggulawo oluggi teryalugala n'amadinisa byonna byeggula agamba we send our sincere appreciation to all our distinguished leaders, colleagues from parliament, friends and family for your prayers and outpouring of love. We may not be able to respond to each and every one of you, but we surely feel your love. Mother Nnalongo, Father Ssalongo, and the twins are doing great, and we pray for the Almighty God blesses you all abundantly. Yes. Yagambye atya Anti bulijjo anti ebiseera ebisinga nga gundi anti kiriwo ekiti abiseera ebisinga abasajja jjukira abakyala fe abagenda ne tuzaala muleba waali era ebiseera ebisinga abami be bajja n'obumeseji era katera obbeerako Mommy and the baby are doing great. Naye kuno okulokola mami yataddeyo obubaka ne father yamu including Nnalongo ne Ssalongo n'abalongo ate abantu babuusa nnyo amaaso process eno tebyali byangu bannange tubayozaayozaa bane mukulike Ssalongo ne Nnalongo abapya be tuyinawo bane muyoge kakati tulinawo na obuzibu jjukira tulina speaker ne deputy speaker nekyo kyetaalowoozaako nti singa speaker aba kubanga ensonga ereesa deputy kubeerawo nga speaker takola ki taliiwo kati mu kaseera nga speaker agenza okumala ebbanga ddene ani ayambako ku deputy who could be like the deputy ngono speaker ate nga parliament tusa kubeerawo nga tetulina kati singa olunaku honorable Taye bw'afuna obuzibu n'afiirwa omuntu nga wabuvunaanyizibwa nga Nnalongo ali eri ayonsa ng'ate Nnalongo ali eri ayonsa tuyinza kukola tutepozera Ssalongo yajja n'atuulawo nate mateeka tegamulaba oba okitegeera kakati minisita w'amateeka ne constitutional affairs honorable Norbert Mao agamba nti wandibaddewo ennongoosereza eteekawo tuli tufuneyo deputy owokubiri kati for example nga prime minister tulina first deputy who is mama Kadaga second yani Ali ya Ali nyali budala mutwe then owokusatu Lukia Nakadama be basatu kala lisife tubene babiri nti first deputy honorable Tayebwa second deputy nga naye waali awo wakati wano saa zino waliwo ekiraga nti nno kakati nga bwagenda mu maternity leave ne kati abajagaza ki ne wagenda mu maternity abaana tebabanyiga ekyogero kikubeezaayo oli yazaala bwebanga bituufu nga Zakayo yabitugambye Zakayo akyamukuba nnyo sulubu agamba ate tajera akola yetakola bulizaagamwa bulirako bwebanga bituufu abaana babajjayo bujja ne babakwasa nnyini waabwe ye n'atandikira ani kati nedda oba olina obbeera nabo so that musobola okubondinga kati tayimu eyo nga totambula abateekako wano ku kifuba can she breastfeed them she can't oyinza nga bajjajja bayonsanga abaana nga yayonsaako noono yayonsaako ayinayo sirina bukakafu